kati ziweze sabbiiti 2 bukya ssettendekero w'e Makerere aggalwa ku biragiro bya Pulezidenti Museveni oluvannyuma lw'abasomesa n'abayizi okwekalakaasa era ng'abantu ab'enjawulo baavaayo ne bategeeza nti okunoonyereza kwetaagisa okusobola okutereeza ebizibu bya ssettendekero ono. Olwaleero Pulezidenti Museveni alonze akakiiko akagenda okunoonyereza ku nsonga z'e Makerere nga kaliko bammemba 9 omuli ssentebe waako Dr. Abel John Julian Rendeire, ng'ono yaliko omusomesa w'e Makerere, minisita omubeezi ow'amatendekero aga waggulu, minisita w'ebyobusuubuzi n'amakolero, era kati yamyuka ssentebe w'ekitongole ekiteekerateekera eggwanga ekya National Planning Authority. Onamyukiddwa kamisona wa Ministry y'ebyobulamuzi ne ssemateeka Lady Justice Ketra Katunguka. Bammemba abalala abali ku kakiiko kano mwe muli eyaliko omubaka wa Kyamuswa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ng'era mubalirizi w'ebitabo omukuukuutivu okumala emyaka 3. Dr. Florence Muranga naye kwali kakiiko kano nga y'omu ku baayanjula obuwunga bw'amatooke okusobola okwewala okukonziba mu baana era yakunyizibwa ababaka ba Paalamenti ku nsimbi obuwumbi 40 obwasaasaanyizibwa mu kukola obuwunga bw'amatooke. Ye Dr. Proscovia Namubiru Sentamu, musomesa ku Uganda Management Institute. John F.S. Muwanga naye ali kakiiko kano yesaba abalirizi w'ebitabo bya gavumenti. Dr. Paul Musaasizi, musomesa e Makerere era ye ssenkulu wa kampuni ekola emmotoka eya Chira Motors. Abalala kuliko Dr. Kisoro ne Engineer Lumu. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.